Kampuni ya Chapa General Enterprises Limited yeyawudde ne promotion mwe bagenda okugabira tukutuku ezisoba mu 5 eri abasuubuzi b'ebyamaguzi nga ku luno baakukulembeza Sabbuuni wa Jama okuwangula tukutuku eno. Buli lw'ogula Sabbuuni wa Jama n'ebyamaguzi ebirala okuva mu Chapa General Enterprises nga biweza obukadde 5 n'okudda waggulu ofunirawo akakonge kojjuza nga kakuyingiza mu kalulu k'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala bingi. Ku mukolo guno ogwetabiddwako ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galavuzi, promotion eno etengozeddwa nga yakukulemberwa mu kitunzi omukulu Hajji Yasin Kazibwe. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galavuzi akubiriza abasuubuzi ne ba agent okugula ebintu bya Chapa General Enterprises bettanira omukisa ogutwereddwawo kubanga kyamaanyi kye guyinza okubongerako. Kati gwe kinaba gy'oli kubanga oguze ebintu bino obiwa agent omulungi n'okafuna kiba kitegeeza nti bizinesi yo ojja kuba ogasseeko, alina obulamu ojja kuba obugasseeko. Oluvannyuma akubiriza abakozi okubeera abeesigwa eri bakama baabwe beggyemu emize gy'okukumpanya n'okulyazaamaanya. Tubakubiriza abakozi betutambula nabo okubeera beesigwa. Kubeera ki? Beesigwa. Naye omuntu agamba nti ogera okulaba omuntu akumpanya boxing agitwala kino kiri mubeere beesigwa. Manye nti kyemukola kyammwe wano wammwe. Era bulungi ate mukola n'abantu abamanyi abantu abalumirwa abantu. Obeera mu buzibu tojja kugamba bajja bukulekamu. Reverend Herbert Kabanda y'omu ku bannaddiini abeetabye mu kugula promotion eno ng'akubiriza bannayuganda bettanira ebintu by'aba Chapa General Enterprises kubanga bye batunda bye bimu ku byetaagisa omuntu okutambuza bulungi obulamu bwabwe. Ebintu byennyini ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu okubeerawo nga mulamu. Buli kyonna nga bw'okitunuulira. Era n'ensonga endala gye njagala okwebaza Katonda ku lwa kampuni eno kwe kuba nti obuweereza bwayo bukwata ku bulamu bwa muntu. N'olwekyo twagala Katonda ayongere emikisa egy'amaanyi ennyo egitali gya bulijjo eri mukadde wa fone n'abakozi mwenna kubanga kye muliko kikwata ku bulamu bwa muntu. Director wa Chapa General Enterprises Limited Haji Rashid Senyonga agamba bataddewo promotion eno kuyambako ku basuubuzi kwebbulula mu byanfuna kwanguya byantambula na kuddiza ku basuubuzi bannaabwe mu bizinensi eno. Akalabo kano anaakawangula si kanene nnyo naye kajja muyambako n'okulaga ekifaananyi nti tuli ffenna n'abo bwe tutambula nabo. Tulebaza okubeera nga musalawo okulonda product zaffe okubeera nga zimusoosowaza. Akulira ebyakitunzi mu Chapa General Enterprises Limited Hajji Yasin Kazibwe ategeeza nti bakutalaga ebitundu by'eggwanga byonna okusobozesa buli musuubuzi yenna okuganyulwa mu promotion y'okugaba tukutuku zino. Kampeyini eno bagadde tugenda talaaga ebitundu by'eggwanga byonna kiri nationwide. Beera era abantu bano bankoze bulungi okumpi muzikwanza kuve mudda tubadde mu motooro Uganda baalukubye so kitegeeza tugenda tambula Uganda yonna. Ninga kigenda kubeera kyangu nnyo okusingira ddala tugenda kuba nga tuseesewaza Jama ensonga lwaki tugambye wangula tukutuku ne Jama. Naye ng'ekituufu kigenda kubeera nti ogenda kugula ebintu ebitakansi ya miliyoni 5. Ebintu ya miliyoni 5 Jama yange musinga obungi ogattirizeeko n'ebirala bina wammanga. Tulina baking powder Chapa, tulina Prestige margarine, tulina Lanzo baby soap, tulina Toss washing detergent, tulina Nestle toilet paper, tulina Simple Leaf, tulina Capaglycerine. Kati olina omuzinga sura nga ebintu byoguze tuli listinga nga Jama ku mutwe mukulu. Kati otumala tugenda kuwa akakonge. Akakonge ako bakuponi kagenda kwanga bala page card. Sigazako kuponi kye mutwala. Naye n'oluvannyuma lw'olupapula olulaga ebintu byoguze n'omuwendo bakitunzi baffe bagenda kubanga batalaaga ebitundu by'eggwanga byonna. Omu ku basuubuzi ab'entomi Hajjati Janati Nakiganda abaddewo nga promotion eno etongozebwa asiimye aba Chapa olw'okulowoozanga ku basuubuzi bannaabwe okubaddiza n'abakubiriza okwetaba mu nteekateeka eno. Kirungi kijja tuyamba kigenda tugattako nnyo kubanga omuntu abadde agula ebintu n'omufunira booda atransportinga ebintu ebyo abituuse gy'alaga. Naye kati waba ateereddewo ekintu ng'ekyo kijja twanguyiza emirimu gyaffe.
Abachapa John Enterprises batuusa siyaji wa Prestige Margarine, buto wa Rinsan, sabuni wa Jama ayoza, sabuni anaabo wa Lanzo, baking powder wa Chapa mandazi, ebibiriti bya Solio, toilet paper za Neptune n'ebirala bingi.